Omulabi wa Smile TV UG webale kubeera nga otwekuumirako not following buli kimu kye tuba tukuteereddeyo okulaba nga ofuna obubaka obw'enjawulo. Nze Zainab Said mu program Minzaani y'Omukwano Smile TV UG era program yaffe eno ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga. Olunaku olwaleero negattiddwako omugenyi wange amanyiddwa nga Rachel agenda kubeera nga atuyitiramuko mu nsonga ze ez'omukwano n'olugendo lwe nawe waatuuse yaba ayina obuzibu mu mukwano oba talina, ayagala buyambi oba teyeetaaga buyambi. Tugenda kubanga tuwayamuko naye atubuulire. Mukyala Rachel tukwaniriza ku Smile TV. Abalabi ba Smile TV mbalamusaako, amannya agange yenze Rachel. Nebaza mukyala Zainab okunkyazaako ku Smile TV mu Minzaani y'Omukwano. Kituufu ddala kiki ng'amaanyi mpola mpola omukwano gwe gukutuusizaawa oba owulire oli mu mukwano olina gw'olinayo mukwano? Nedda omukwano gwo kye guntuusizzaako kizibu nnyo. Essanyu ly'olina ndowooza kabuka. Nedda si ssanyu, ndowooza oba ngamba ennaku. Kuba nina omusajja, naye omusajja tubadde tubeera ffenna. Kumala bbanga ki? Gibadde emyaka 3. Twabeerawo bulungi nnyo, ne tubeerawo ne tutuuka n'okuzaala omwana, naye ate mu luvannyuma n'atandika okyuka. Kye sitategeera nsonga. Olwo akyukira mu bbanga ki? Kuba mwakamala emyaka 3 mu bufumbo, akyukira mu bbanga ki? Awo nga ndi lubuto, nali lubuto. Olubuto lwo olufuna mwaka ogusooka ogwokubiri oba guno ogwokusatu? Mu gwokubiri we yakyukira. Kati engeri gye nabeeranga omunafu ennyo nga nempita sisita wange annyambeyambengako. Ng'olubuto olukumazeemu amaanyi? Nempita sisita wange annyambeko, ne tubeerawo awo naye najja. Tubeerawo ne sisita wange naye ate olwagira enda owuliranga banneiba boogera babiŋŋamba tino beeyagala. Nga banneiba be bakugamba? Nga banneiba be babyogera. Nendowooza ebigambo bya banneiba. Ne mbeerawo sisita wange saamugamba. Simbawo akati katono awo. Sisita wo wali omuleese kuyambako ku mirimu nti wali muzito, wali omuleese kumufunira mulimu, wali omuleese mu ngeri ki? Nali muleese kunnyambako mu mirimu. Kaakati ne tubeerawo n'enzaala. Bwenzaala nange kennyini ne mmeesangira ddala. Wabakwata lubona? Nabakwatira ddala lubona. Ekyasinga okunyiriza ddala era ekyatuuka n'okunjijewa omusajja, nabasangira ddala mu kisenge kyange kyennyini. Sorry. Banange embeera mugenyi waffe mbeera bike mususeeko, naye ndowooza buli wajjukira ku mbeera yawulira nga omutima naye kennyini gwennyikira mbeera sinungi. Naye mukyala Rachel nja kusaba obe mugumu, obe mugumu. Soko tuwe wabasanga mu buliri mu ddiiro? Nabasangira ddala mu kisenge kyange kyennyini nga bali mu kikolwa. Ku buliri bwo kwennyini? Ku buliri bwange bwennyini. Mukyala Zaina ekintu ekyo kyannuma. Nekituuka n'okunjija ngamba kanveeyo. Wavaayo omusajja? Ye mukyala Zaina. Kyokka we nagenda ewaka, ab'ewaka bo baŋŋamba kimu. Sorry. Bakugamba kimu. Ab'ewaka bo baŋŋamba kimu nti noolize yamwesembereza mbu lwaki namuyita okujja. Kati bo tebalina na nsonga gye baakubwa kuyambako okusobola okunyweza bufumbo obwo. Kale ensobi yabaawo yagwawo, naye ate era ensobi zisobola okugonjoolwa ne tweyongera mu maaso.
bubangamba kimu mbutuddeyo mbuno tubeereyo babiri. Bannaye omusajja awase abooluganda ababiri wakola otya n'okikkiriza? Mukyala Zaina nagaana neŋŋaana edda nembeerawo nentandika ottoba nga wendabirira omwana wange. Olwo wali omaze okuzaala? Iye nali mmaze okuzaala. Sisitawo akuwa nsonga ki wewamusanga mu kikolwa ekyo n'omwami wo? Yaŋŋamba kimu omusajja amwagala. Omusajja amwagala. Abantu bannanga, abantu si bangu, abantu bagumu. Naye nja kusaba mukyalo ekyo obe mugumu tusobole okumanya n'okumalayo emboozi yaffe mukwano. Kati tubuulire mbeera ki kati oluvannyuma lw'okubeerawo ebyo byonna? N'ekinsinza okundeeta ku Smile TV nga nziza abalabi bampe ku magezi kuba essaawa eno nina omusajja njagala ate kati simanyi kuba oli bba wange mukambwe ate nange nkyamwagala ate kati abadde tampa buyambi bwa mwana. Okyayagala bbaawo naye ate ng'olina omusajja omulala ŋŋambe nti akwogereza, olina omusajja omulala akukwana. Kati gwe buzibu kiki kyotya okubeera ng'omuvinga okugenda mu relationship endala? Muli ŋŋamba oba naye ayinza okunkola ng'ebyoli bye yankola. Biki? Yali mukambwe nnyo ng'oggyeko kiri eky'okumukwatira mu bwenzi. Ayinayo ebirala byonna bye yali akola ebyakuyisanga obubi yadde ng'omwagala? Byalingawo mukyala Zaina, byalingawo kuba ekisooka ku byo yali mukubi. Omusajja yali akkuba? Nensalawo mbigumire nenga akantuule eŋŋume nga muli ŋŋamba wenna avaayo kinalabika kitya nenga akaŋŋume mbeereyo nenga abalabi banaalaba batya. Kwegamba watya abantu okulaba oba okwogerako olw'okuba nti ovudde mu obufumbo bukulemye kiki ekiri n'ogumira embeera eyo yonna ey'okunyigirizibwa? Neŋŋuma nensalawo ŋŋume naye nagenda olaba nga kinsusseeko neŋŋaana edda nenvaayo olw'ekyo. Kati simanyi abawuliza ba Smile TV banaye bampe ku magezi n'abalabi nkole ntya kati bane ngende noono oba bintabudde ono ye tankole ng'oli. Kati bazadde bo tebalina kye bakuyambye yadde? Tebalina kye bannyambyeko wadde n'ekimu wadde. Osaba abalabi ba Smile TV bakuwe ku magezi olw'embeera gy'oyitamu. Omulabi wa Smile TV omukyalo ono Rachel embeera gy'ayitamu ndala yabeera mu bufumbo ebbanga lyonna ng'omwami we amuyisa mu mbeera enkambwe okumukuba amukuba naye olw'okuba yalinga amwagala yatya okunoba naye kati essaawa zino byamusukkako ayagala ku buyambi alina omusajja omulala amwogereza naye ate ye akyayagala bbaawe ye ng'omukyala kati akola atya? Atidde omusajja ono omulala amwogereza ayinza obutamwagala na mwana we akola atya? Gwe ali ku Smile TV osobola okuba nga owayamuko naffe n'omuwa ku magezi osobola okukomentinga ku channel yaffe Smile TV UG ne tulaba engeri gye tuyinza okuyambamu mukyala munnaffe ono. Mukyala Rachel, olina obubaka bwonna bw'oyagala okusuulayo eri abantu abatulaba? Obubaka bwe nandibawadde abantu beeyongere nnyo okulaba Smile TV kuba eriwo okutuyamba eyamba buli omu ali mu buzibu. Olaba nange batuuse okunnyamba n'omulala naye bajja muyamba nga nze we bannyambye. Tweyanziza nnyo tweyanzenge oyo omukyala Rachel asobodde okuba nga awayamuko naffe embeera gy'ayitamu ogitegedde wabula nja kusaba tumuwe ku magezi tumuyambe commentinga teweerabira ku commentinga n'okusubscribinga n'okulaba ku Smile TV UG. Nze Zainab Said nyinza kugamba ntya nga gwe omulabi tonnaba ku commentinga banange abalabi oba mikwano gyange mwenna sobola okubategeeza
okutya kw'oyinza okubaamu mu mbeera gy'olimu. Kino njagala okukyogera nga ntegeeza bwe nti teweenyigiranga oba tosirikiranga ekintu ng'olaba kigenda kukwabya omutima. Kati ye mukyala Rachel yagumira embeera, omwami ng'amugwa mu bulago amutuga, ng'amukuba, wabula nga atya abalala banandaba batya. Totiiririra mulala ki kyanaayogera, ki kyanaakola, wabula embeera gy'oyitamu gwasinga okugitegeera. Mukama yamanyi olugero lwo, ye yalutegeka, era ajja kukuleetera omwami ajja okwagala n'omwana wo. Teweejajinga nsobi z'oyiseemu. Totya mulala kujajinga kuba ye si yayita mu mbeera gy'oyitamu. Kkiriza nti yadde obufumbo obusoose bugaanye, naye obwokubiri osobola okufuna omuntu akwagala n'akwagala na buli kimu ky'olina. Kati ye mukyala Rachel obuzibu bw'alina agamba omwami amwagala oba amwogereza anaasobola okumwagala. Oba onaamukola oli omwami we byabadde ng'amukola, okumukuba, okumutulugunya n'omutabuwa buyambi. So njagala tugabane n'ebirowoozo eby'enjawulo. Omukyalo ono bambi tumuyambe. Era nze Zainab Said njagala okukkaatiriza nti olugero lwo, ekkubo lyo okutambulako tosobola kufaanana muntu mulala. Ky'oba osazeewo okukola weebuuze ku ssenga w'omutima gwo. Kuba ogenda okusaba okuyamba, kyemmanyi ne mukyala Rachel alina ekimuli mu mutima. Ogenda okusaba okuyamba ng'omanyi ekikuli mu mutima, wabula oba oyagala kuggumiza kirowoozo kyo oba nakufuna baani abayinza okuwagira n'ekirowoozo kyo. So toggwamu maanyi mu mbeera yonna. Nze Zainab Said ku Smile TV UG, beera nga otugoberera, tewerabira kusubscribinga Smile TV UG. Nange Zainab Said mu program Minzaani y'Omukwano, era ng'ebeerawo buli Lwamukaaga. Bere bulungi, mweraba.